Ampuliriza nkwanyiriza nate n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno emizimu gy'abajjajjaabo gikwerekereko Pawulo mu kitabo kyaffe Pawulo kirimuttu. Ekitundu ekyayita mu ssuula eno yennyini Pawulo yali aweereddwa sikaala okugenda okusomera emitala w'amayanja oluvannyuma lw'okuyita obulungi ebibuuzo. Ng'afunye amawulire gano tulaba ng'asiibula abantu abamu ng'ab'eŋŋanda ze, era ekitundu ekyo twakiwunzika alisingo gy'eri agenze okusiibula ssengaawe. Katuve wano tweyongere n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno emizimu gy'abajjajjaabo gikuwerekereko Pawulo. Olwamala okulya ssenga wa Pawulo n'atuma kawala ke akakulu ke baayitanga Nanziri okugenda okunona Looza ne bba baliraanwa baabwe, ate ne Bezero ne Sefolooza ab'omu ddembo batere bajje balame ku mulamazi nga tannagenda. Kaali kabulirayo n'akalagiriza nti ne Kolombaani ne Namwandu ne Bannamata bonna bayite, ne Wakojja Mutumba nayo era neewa wano bbe yali omusaaze ennyo we yamusalira ekirimi nti ekyalo kyonna lwaki tokiyita gwe ate musajja wattu Isaaya gw'olesseeyo omubodde lwakuba munyolo. Buli yawulira Pawulo bw'agenda e Bulaaya yaddukanga za mbwa ate era ajja amwerabireko. Ye Looza bwe yatuuka n'ayita Pawulo nti baze jangu onkolereko. Omwami munnange ondekawo. Mu butuufu buli muntu yenna yayagala nnyo okukwata ku Pawulo oba okumuleera oba okumukwatako mu ngalo nga kye baagala kwe kulabira ddala oba Pawulo yali akyali muntu nga bo oba yali afuuse omuntu omulala okuva lwe yali agenda e Buzungu. Ate abamu baatandika okumusibirira. Ye Sefolooza bwe yeekwatakwata, omulamazi n'amusibirira omukalo gw'ennyama y'embogo, era bwe yali amusibirira n'amulaamiriza nti muzzukulu guno olisekulirangamu ebinyeebwa ng'otuuseeyo. Looza ye yamuwa ejjirimu lye yajja ku magi agaali gakamaamirwako okumala ennaku 3. Kolombaani yamuwa Simooni yakweguliramu kagaati ng'atuuseeyo gye bali ebikalu bitaaka. Nkubuulira Pawulo yagenda okukyaluka nga kyatafunye mpozi nga ku kyalo tekiriiko bubeezi. Yayita nasitula kudda wa kitaawe, ssengaawe yamusiibuliza ebigambo n'essaala. Yamukuutira okulowoozanga ku bazadde be era ne ku baganda be ng'ali eyo ebweru era ne bw'alikomawo. Yamukuutira obutawasa mazike kubanga ku kyalo ekyo ekyewaabwe kwaliko omuwala Nalwanga gwe yali amusaanyiza. Omuwala ono yali wa kisa ng'amanyi nnyo okukola emirimu ate nga muwulize era nga waggonjebwa. Awo yaggyirayo entugga n'agimunaanika ku mukono gwe ogwa kkono. Eyo yali yakumuwanga mikisa, ate n'amuwa akasigo akaddugavu bezzigi, n'amukuutira okukatungira mu mpale mbungoolu lwalisobola okuvuganya ne bakalimagezi ba kyeruppe. Yamuwerekeza emizimu gy'abajjajjaabe bonna nti emizimu gy'abajjajjaabo bonna gikuwerekere osinge abazungu bonna. Pawulo ng'anaasitulanga enkya yasula emmeeme emuwoleza. Yagiranga ne yeebuuza nti ennyonyi nayo yalinga bbaasi y'ewaabwe Bujonjo eyatekkanga abasaabaze ne batuula n'ekuba nnaabwe. Ebungereza nayo yali eriyo ettaka ng'ery'ewaabwe wa binoga. Abantu b'e Bungereza ddala baali tebalya bantu. Alifunayo ku muwala omuzungu ye abaffe emyaka egyo gyonna aligimalako ng'ayogera lufuutifuuti. Ye alitegeera abazungu bye boogera. Nandiki abazungu bonna baali boogerera mu nnyindo nga Dr. Roberts ye yabasomesanga biology mu siniya. Bw'alikomawo aliba akyamanya olulimi lwe. Ye abaffe luliba lukyamugasa ki? Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde essuula yaffe
emizimu gy'abajjajjaabo gikwerekereko Pawulo. Nzikiriza butereevu nkwongereyo ne mu ssula yaffe endala, okutambula kulaba, okudda kutenda. Pawulo kwe yasookera okulaba nti olugendo lw'omu bbanga terufaanana na lwa ku lukalu, bwe yayingira ennyonyi ku kawungeezi ako ke yasitulirako, olwatuula bw'ati yali takyayinza kuwuubira be yali alesse bweru. Yawulira ng'atamatizibwa okuwuuba kwe yali awuubye ng'akyali ebweru. Era bwe yakubaganya ebirowoozo, yafaanana okuba nti bwe yali awuuba, kitaawe Bazibumbira yali tamulabye. Yali agenda okuddayo ebweru, yagenda okulaba nga bamuwa swiiti, era nga bamulagira kwesiba miguwa. Ko ye nti bukedde. Ennyonyi yali luva okwaya, yasooka n'ewenyuka emisinde ng'eri ku ttaka n'ekirako embuyaga. Pawulo yagenda okuwulira ng'esituka, emmeeme n'emutyekeera bettwa. Ate yagenda okuwulira ng'ereewa. Amangu ago nannyini kutu n'abukuta, Pawulo ebyenda ne bimwetukuta. Yali atudde ku ddirisa, kyeyava ayisa amaaso n'atunulako wansi. Wonna waali wakutte beppo. Naye Pawulo muli yawulira nti ali wala mu bbwengula eyo. Ennyonyi yatandika okuseeyeeya, Pawulo n'atandika okunyumirwa olugendo. Ebizibu byonna eby'ensi yafaanana okuba ng'abiresse wansi. Yatuula wamu n'omuwala omuzungu. Amabeere g'omuwala ono gaali gaafukamira bufukamizi. Erangi y'enviiri ze yali ya zaabu. Mu kiseera kino y'omuwala yali mu mattansejjere, era mu bugenderevu oba mu butanwa, omutwe gwe gwali guwummulidde ku kibegabega kya Pawulo ekya ddyo. Kino kye kintu Pawulo kye yasinga okujjukira mu lugendo lwonna. Pawulo obulamu bw'Obungereza yabumanyira mangu, era omusomo n'atandika okugukakkalabya n'okusinga be yasangayo. Yafuna emikwano mingi nnyo, kyokka mu bonna Brian Trust ne Richard Morgan be baali enfiirabulago ze. Brian Trust yali omwana omu be mummululu ow'abazadde be. Brian yalina bakadde be bombi, era bombi baamwagalanga nnyo, nga tagambwako kye yayagalanga nga kimutuusibwako ewatali kutemya kikowe. Ng'akyali muto, nnyina yavanga mu kumulabirira n'amulunda nga bulunzi. Ye yamunoonanga ne ku ssomero. Omwana yaweereza ddala emyaka 10 n'omusobyo nga nnyina akyamusuza mu kisenge kyabwe abazadde, ate ng'akyamunaaza ne mu maaso. Richard ye teyali wa mukisa bw'atyo. Nnyina bwe yali ng'akyali lubuto yasuubira nti alizaala mwana muwala, era n'ekitaawe bw'atyo. Okumanya nga beesunga omwana omuwala, baalonda n'erinnya Saala nga leero okutuuma omwana ng'azaaliddwa. Saala ddali linnya lya ssenga wa nnyina wa Richard, omuganzi Kayingo. Wabula kyababuukako kubanga omwana bwe yazaalibwa yali mulenzi. Okumanya nga Nakawere yanakuwala, kata n'omwana amulekera abasawo mu ssanya. Nga yakamala okuzaalibwa kitaawe yafa, nnyina n'asigala nga yamujjanjaba yekka. Era yabonaabona nnyo, naye kubanga yali alwalalwala nnyo, buli lwe yawolomanga olw'obulwadde nga nnyina yeesungusula nti, ono omwana naye nga ndabye, singa kale Katonda yampa muwala, omuwala yalwazika. Ate bwe yamuleranga n'amala amuteeka omutwe ku kifuba ng'amusindika eri nti, leka kuntujja folooma lya mutwe, omukazi naggwayo dda. Leero Richard yakulira mu bunaku obutayogerekeka. Mu kolegi bano bombi, Richard ne Brian, be baali enfiirabulago za Pawulo. Richard ne Brian gye bataatuusa Pawulo mpozi nga kuzimu. Yali yakatuuka mu kolegi ne bamubuuza nti, oyagala obunyonyi? Ko ye nti, obunyonyi butya? Ko bo nti, naawe mu Afirika ggwe ng'okyali mu boofu.
Gwe tomanyi bunyonyi butalina biwawaatiro? Ko ye nti sibulabangako, tugende mu bundage. Baayambalira ku mugongo nga nswa nga bejjawo kugenda kunoonya bisu gye biri. Obudde bwali bwa muggundo era ng'empewo emekatira ddala ku magumba. Pawulo ye yalowooza nti baakugendera mu bbaasi, naye bali banne baamugamba nti ffe bwe tuba tugenda mu bunyonyi tukola lunwe. Ekyo nakyo kyamulema okutegeera. Yagenda okulaba nga Richard ne Brian buli mmotoka ejja okuggyako bbaasi bagiraga lunwe okutuusa lwe baafuna omuzira kisa n'abatwala. Baviiramu ku kizimbe kya bbanka ne basala ekkubo okutuuka lwe baatuuka ku kkanisa. Pawulo yali akyegomba ekitikkiro ky'ekkanisa, ebide ne bitandika okuvuga. Byamukanga nnyo ko ye nti wano wafiira muloge ng'afunya kakokola tondeka nnyuma. Yavaawo awo ng'ennyindo yenkata, kwe kubuuza banne nti simanyi tunaatera okutuuka. Ko bo nti ndaba emmanju wano we wali ekizigo. Olwo yali ssaawa ng'emu ey'akawungeezi. Abalenzi tebaalwa ne bagenda mu bunyonyi. Pawulo yali atandika okunoonya ebisu, banne ne bayingira mu bbaala ne bamuwenya n'abagoberera. Obutalimba, Pawulo yetayingirangako mu bbaala y'Abazungu. Kyali kisenge kigazi nnyo, buli muntu yali yeemiisa, ate ng'abamu ku basajja bakutte obukazi mu biwato. Mu nsonda eyamuli okumpi yalabawo omuwala eyali awummuzizza omutwe ku ttama ly'omulenzi. Awo ku mulyango kumpi ne kawunta wali watuddewo ekkazi eryagejja ne liwola. Lyali litudde ku katebe akawanvu kyokka ng'ogubuto gwalyo gwonna guli ku mmeeza eya kawunta. Mu kuteebereza lyali lisingako mu myaka akakadde kannankabirwa akaali kaliraana kaba Pawulo ewabinoga. Olwalaba abalenzi ne libalamusa nti Lolake Brian, mwetaaga obuyambi. Amangu ago ne libakuba kiisi ku matama. Emimwa gy'omukazi ono gyali ginnyogoga ng'ennyindo z'embwa, era Pawulo yalwawo ng'akyannyogogerwa kiisi eno. Ampuliriza omulungi, lw'ensonga y'akadde nkusaba onzikirize leero nsooke nkomeko wano, ate mpaka omulundi omulala era we tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu katabo kaffe kano Pawulo kirimuttu, twongere okumanya biki ebyo ebyeyongera. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi era mweraba.